Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mwenna abatuwuliriza n'abatulaba ku MMTV, njagala okutwala omukisa guno eno okubabikira okufa kw'omukulu w'Obusiraamu, omu ku bantu abayimirizaawo Obusiraamu, omu ku bantu abadde bakwatiridde Obusiraamu mu Uganda, gwe bamanyi oba gwe tumanyi obulungi nga Sheikh Nuhu Muzaata. Mbaniriza nnyo ku MMTV nga sinagenda wala, njagala okubeera nga mbaniriza ku MMTV. Mwebale nnyo okubeera nga mwekuumirawo, mwebale nnyo kusubscribinga, mwebale nnyo kulikinga, ate mwebale nnyo kukomentinga. Gwatanaba kubeera nga ate osubscribinga, kujjukiza munnaye subscribinga wansi awo, ate tubeere nga ate tutambula wamu ffenna. Bw'omala osubscribinga koona kade ako kagenda kuba nga kakuleetera notification bell, kade ako kakoneko okoneka kantu akasembayo waggulu kaliko all. Tutandike mpola mpola. Omwami ono abatamumanyi amannya ge amatuufu bamuyita Sheikh Nuhu Muzaata batte. Sheikh Nuhu Muzaata ono gwe atamumanyi oba gwe amuwulira for the first time, y'omu ku basajja ababadde ab'amaanyi, abasajja ababadde bayimirizaawo Obusiraamu, abasajja abateerya ntama. Ekintu nga bwe kiri bw'akyogera, ekintu nga bwe kiri takirumamu. Bw'obanga oli mukyafu akugamba genda onaabe, bw'obanga okoze kino akugamba nti kino wakoze kino ate wakoze kibi. Abadde ali straight nnyo, twamulabako mu clashes ez'enjawulo nga clashinga n'abantu ab'enjawulo nga abagamba ebigambo straight, bo ne babitwala personal. Yagambako ebadde recent, ebadde ya Eddie Kenzo, tugimanyi essaga ezaaliwo wa Nuhu Muzaata ne Eddie Kenzo, waliwo ya clashingako ne Maria Kikwegamba. Abadde musajja nga yeetaluma mu kigambo kye, nga ye ekintu bw'ayagala kibeere nga bwe kirina okubeera. So Sheikh Nuhu Muzaata ono afiiridde mu ddwaliro erya IHK. Eddwaliro lino eno abadde aliyo okumala ebbanga. Emabegako olunaku olw'ejjo abantu abamu baavuddeyo ne bamubika ne bagamba Sheikh Nuhu Muzaata afudde biki. Abalala ne bagamba tannaba kufa, famire neta confirminga, abantu ne bakitwalira awo nti tannaba kubeera ng'ate afa. Naye olunaku olwaleero essaawa zibadde 10 zennyini nga zakawera, Sheikh Nuhu Muzaata nassa omukka gwe ogw'enkomerero. Awo mu Busiraamu, Basiraamu bagamba wa inna lillahi wa raji'uuna, Mukama Katonda akulamuze ekisa Sheikh Nuhu Muzaata byonna ebyakusobako. Abantu bangi bali kwebuuza eno season, abantu bangi bafa. Abasiraamu bali bakaluzinga omu ku bakulu abamu era gwe bayita Sheikh Anas Kalisa. Sheikh Anas Kalisa naye basooka ne bamubikaawo nga tannafa, naye era n'amala n'afa. Abantu bangi abazze bayita mbina emitwe ebiti nga basooka kubabika nga tebannaba kubeera nga ate bafa, naye ate ne bakomekkereza nga bafa. Abantu okufa kuno bakwekuusa nti abantu banene bajja babakuba obutwa, bajja babawa obutwa, naye ate munnaye ne batasobola kusimattuka. Era ng'abantu abamu bakyekuusa ku butwa obujja bukubirwa abantu bano, nti abantu bano babakuba obutwa obutta empola mpola. Bantu bangi betulabye bazze babika Kasirye Eggwanga, basooka ne bamubika nga tannaba kutuusa kufa, oba yasooka abantu bagamba mbu yafa ne bamubika. State neegaana okubeera ng'ebiriizinga ekintu kyonna paka ennaku z'omwezi we zaawera nga 9 ku Heroes Day ne bajjayo amawulire nti ate Kasirye Eggwanga afudde. Pastor Iga naye yasooka, abantu basooka ne bamubikaawo ne bagamba nti ate yafudde siriimu, abalala ne bagamba nti ate afudde COVID, kofudde kansa, bingi. Naye ate naye waayitawo akabanga katini, waayitawo olunaku lumu naye n'afa, oba naye Mukama Katonda n'amujjulula, oba amawulire ne gavaayo ne gatuuka ku bantu nti omukulu Pastor Iga afudde. Bintu bingi bibadde bijja bibeerawo guno omwaka gwo, tetumanyi lwaki guliwe gutyo, naye nga wano ku MMTV twagala okubeera nga tutekinga opportunity eno kubeera nga tusaasira abafamile ya Sheikh Muzaata n'okubagumya n'okubagamba nti bannaaye tuli wamu nammwe, eno embeera gye muyitamu tugitegeera, naye mugume, Mukama Katonda yagaba ate era yajjawo. So tewali kyamaanyi kye tuyinza kwongerako wabula okubagumya n'okuyimirirawo nammwe
abafamire ya Sheikh Muzata. So Sheikh Muzata ono okuziika kwe kugenda kuba ndowooza kwa lunaku lwanca tugenda kuba tunoonyerezaako ku details ezisingako oba details endala tulabe nga tufuna details ezisingawo naye nga kyetumanyiko abasiraamu nga ennono bweri bagenda kuba nga bamukolako olunaku olwaleero bagenda siiba nga bamukolako so olunaku olw'enkya atwalibwe wagenda okubeera nga ate awummuzibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Osobola okumentinga wansi nobeera nga ate otubuulira kiki kyolowooza oba kino ekintu okikomentingako ki ku njogera z'abantu ab'enjawulo abagamba nti nno abantu bano bafa butwa, abagamba nti nno abantu bano eno bafa bintu byanjawulo naye nga yeeyo embeera eriwo, embeera yakagwa mu ggwanga, embeera yakwennyamira, embeera yakinnyika ggobe, embeera yamaziga gokka. Wano ku MMTV twagala tuteekinga chance okubeera nga ate tugumya famire ya Sheikh Nuhu Muzata n'okubeera nga ate tubasuubiza tugenda kuba nga tubatuusaako buli kimu nga bwe kiri, buli kimu nga bwe kigenda okubeera mu maaso. Mu ddakiika entono ezitali nnyingi nnyo tugenda kuba nga ate tuvuze tugendako wali eri ku ddwaliro erya IHK tulabe embeera eriwo, omulambo banatukkiriza okugulabako oba so embeera yeeyo eri mu ggwanga Uganda. Embeera tubadde nga tuli mu speed ya politics naye ate kyendowooza nti ono omusajja afudde, musajja w'amaanyi mu ggwanga era abantu bamuwa nnyo ekitiibwa. So tugenda kubeera nga ate flags zino eno ziflowing at half mast okusobola okumoningira omwami ono oba okusobola okubeera nga ate omwami ono tumussaamu ekitiibwa n'okumulaga nti ate Uganda ekussaamu ekitiibwa. Katonda akulamuze kisa byonna ebyakusobako ate akuwe reward ku byonna byewasobola okubeera nga ate otuukiriza. Wa inna ilahi wa rajiuna. Sheikh Nuhu Muzata wummula mirembe. Ba celebrities bangi bavuddeyo ne bagamba ne bamuwishinga okuwummula emirembe, ne bamuwishinga okusleepinga obulungi omuli badde ba celebrities nga Fik Fameka, celebrities nga Lydia Jasmine, ndabyeko Frank Gashumba bangi bapositinze okubeera nga ate kuba omusajja ono abadde muntu w'abantu ate abadde muntu awa celebrities nnyo. Katulabe embeera nga bwegenda okubeera, katulabe oba abamu kuba campaign ezigenda mu maaso nga Bobi Wine banaziyimiriza basobole okubeera nga ate bakungubagira omwami ono Sheikh Nuhu Muzata kubanga embeera yeeyo eri mu ggwanga, embeera y'amaziga gokka. Naye twagala okubeera nga tuteekinga chance eno okubagumya mwenna abasiraamu n'abantu abali eyo ebweru tubazaamu amaanyi. Omwami ono nekyewunyisa abadde yakabeera kulumberwa mukulu munne Sheikh Anas Kalisa n'abuulira abantu n'abagamba bannaye mwenenye enkomerero etuuse, n'abagamba tetumanyi buli omu tamanyi lunaku lwagenda kufa naye ate mubeere nga mutambulira mu mazima, mubeere nga mutambulira mu limelight etegerekeka. So byebyo sajja ono abadde yasaidinga nnyo ku saidi ya Bobi Wine nga yadda ku saidi ya Bobi Wine era nga yayagala nkyukakyuka bimu ku bantu abatogeddeko nabo abatugambye nti bimu ku bimusizza. So tetwagala kubeera nga tukonkludinga kuba mawulire getanafunako bukakafu. So kyonna kyetufuna tugenda kuba nga tukibaleetera wano ku MMTV. Bonna abavuddeyo ne bamuwishinga okwebaka obulungi tubagala okubeeyanza ate nammwe mwenna ate abagenda okubeera nga mutambula naffe mwekumire ku MMTV tugenda kuba nga tubaleetera ebisingawo.